Okay, muleke tukikole bulungi. Bas. Muleke tukikole bulungi. Bas buli banyamo. Muzikirize. Debali. Nyanirize. My president. My president. Yeah, man. My president. Echijja kijje. Nze wange. Ate nekanja kutuuka. His Excellency, the President, Robert Chagulanyi Ssentamu. Yes, nkakasa walabye ka video yako kensoso kulaga ngenda kakwongera naye nga nkakasa wakalabye webale kubanga okyali ku Red Zone TV gwakyatugoberera kyokola kya mutawana nnyo yamala okusubscribinga ng'otambula naffe ebbanga lyonna nkwebaza mwebale kubanga mutugoberera mu mbeera yonna mwebale kubanga mugoberera Red Zone TV mwebale kubanga mubeerako mbabuuzaako mwasuze mutya musibye mutya yonna gye muwangalira okubanga gye musinzira okubanga mugoberera Red Zone TV omusajja oyo gwolaba bamuyita Zambaali Blasio Mukasa akola ku NTV ku NBS omusajja oyo munnamawulire omusajja oyo olwaleero embeera egenda mu maaso yeetaaga okusabira. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku kivvulu kya King Saha concert yamanyiddwa nga ebiseera ebyo. Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatuuse embeera mu kitundu teyasigadde yeemu. Sookoddemu olaba akatambi kano. My president. My president. My president. Echijja kijje. Nze wange. Ate nekanja kutuuka. His Excellency, the President, Robert Chagulanyi Ssentamu. Okay. Nsaba tebaze. Basema banyabo. Oyo. Mukama wange. Wabale kujja. Nsaba tukubire saha ingala tuwadde stellar performance. Massive. Beautiful. Oyo mwana sa. Boss. Mumugambe boss. Omwami Kyagulanyi. Boss. Wanonda wotya boss. Boss wanonda wotya. Haji. Kati nga bw'oli wano. Happy. Songoleke. Haji kati nga bw'oli wano. Luyimba lwa saha ki olusinga okunyumira? Bundezereze. Twagala okwebaza abasponsa baffe mwenna. Victoria University, NBS, Sanyuka TV tuli live ku Sanyuka TV. Ate mukimanyi bulungi nga 20 mwaka guno tuli Kololo. UB40 featuring Alcamo. Nga tujja kusema emyaka 15 nebaza banaffe ab'emikutu emirala. Emikutu emirala gye giki? Twebaza BBS Terrified y'Omwaka wa Uganda. Thank you so much. Twebaza CBS FM. Twebale kujja on board. Thank you so much for supporting King Saha. Nebaza Hema Water, Code-Based Entertainment, Euroform Omufaliso Makabi, Fendon Rico. Kakati oluvannyuma lw'ebigambo ebyo amawulire ge nnina Zambaali Blasio Mukasa yeetaaga essaala zammwe musabire Zambaali Blasio Mukasa yakikubyewo yakyatudde yakyogedde Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wange jjukira navayo ne mbagamba nti abantu bano tebasobola kweka kiri ku mitima gyabwe oba okitegeera asobola okuba nga akola omulimu gwe professionally naye ate ekyokwagala kiri tekisobola kumuvaamu. Kakati bambi musajja wattu eggulo we bwazibidde nga message zaafuna obubaka bwe bamusindikira ku mikutu gye gya social media mu inbox ye njagala okutegeeza nti yeetaaga essaala zammwe okugamba obugambi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti wange ekiba kibe ebizibu byatandikiddewo okwogera obwogezi ekigambo nti nze bannange ono gwe mpagira era gwe njagala ekiba kibe ebizibu ne bitandika mu nnyumba ya Zambaali Blasio Mukasa. Kakati mumusabire
naye yagamba talina kyatidde ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze we awatali kutya muntu yenna awatali kutya kintu kyonna newankubadde batandise okumwataakinga yagamba tayagala kumanya ng'abalala we babawagira nange mpagira ono ng'abalala we boogera lwatu nti nze njagala gundi nti nze simanya ndi mu MK project nze simanya ndi muze yitova ku main nze ndi Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wange era n'abuuza awo musango kigwemba mmenye temuntiisatiisa ye president wange kakati njagala oddukuwa nti kati saawa eno abasajja kye bamukola era mulimu neyayogedde ku kyokuluzinga omulimu mulimu neyayogedde ku kyokugamba programu eyo gyokola eyo ku NBS eyo programu ezo zokola ezo waliwo eyakyogeddeko ekyokuluzinga omulimu naye nga lwaki just kwogera bwogezi kwatula bwatuzi kubuulira bubuulizi nsi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze w'eggwanga omutuufu ye mukulembeze w'eggwanga eyawangula obukulembeze bw'eggwanga ali mu buyinza yabwewaŋŋamyamu bwewaŋŋamya Zambaali Blasio Mukasa omusajja munnamawulire ali professional omusajja agobererwa abantu abangi omusajja gwe babadde bamanyi nti bayinza okumuteeka awo n'abeera nga tasobola kwogera kintu direct tasobola kubakuba mupiira ogwo babadde wali ku kivulu kya King Saha ekya ebiseera ebyo concert jukira buli muntu yenna yazze era ekintu kino kyalabise nnyo ku kivulu ekyo nti abayimbi be mu ggwanga Uganda ennamba esinga bakyakkiririza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu era baagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mwalabe yabadde ahaginga abayimbi abasinga obungi ate nga n'abamu ku bo bamuvumako nalabeko ku omusajja ono King Michael amanyiddwa nga DJ Michael mumumanyi yavumako ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ennaku zino naye byayogera mubiraba namulabyeko nga aginga Rema omusajja mukulu Eddie Kenzo n'atunula nga ennyindo yenkata kakati ekisinga obukulu ye Zambaali Blasio Mukasa omusajja yayatudde ku muzindalo mu lujjudde nti nze Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wange ebizibu ne bitandika message ne zitandika okujja hashtags ne zitandika okuluma ku Twitter ne ku mikutu gy'emirala emigatta abantu so kati omusajja oyo bambi tumusabire kubanga nalabye waliwo neyakonye ku kyomulimu gwe naye nga lwaki kuwagira buwagizi eyo nno yembeera eri mu ggwanga Uganda so kati gwali ku Red Zone TV nkwebaza webali kubanga okyatugoberera ate naba kubanga osubscribing anja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade akaka notification obere nga tomissinga nsonga yonna awano ku Red Zone TV osobola n'ogenda ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda wano nagwo n'ogusubscribingako n'okola ekintu kyekimu n'onyigana akade akaka notification era obere nga ne side eyo tomissinga nsonga yonna ngenda kwongera okunoonyereza ku nsonga zino bwe kinaba kisobose twogereko n'omukulu tulabe ekituufu ki ekigenda mu maaso mbeera ki abantu gye baagala omuteekako era nja kujja mbikuwe webali kubanga okyatugoberera weekuumire ku Red Zone TV tubeere nga tutambula ffenna